obulamu kuyisa utya Evelyn? Obulamu si bulungi nnyo kati. Byazeemu akantu kano akasinga okunnuma. Kano kasooka kole. Akuuma kano ke bakonekitinze ku mutima. Yasinze okunnuma. Akuuma okukakonekitinga ku mutima kawanirira mutima. Bagamba omutima gwagejja. Kubanga abadde bizimu nga tasobola kussa. Ntambulako nno olinengo n'ekigo. So ne bankomyawo. Njawulo ki eri wakati w'obulwadde buno obukuzeemu ne bulo obwaliwo luleeri nti bwe bumu omuntu aba akulaba? So just kussa kwekubi. Naye oba tosobola kussa tolina bulamu. Bweru ne munda in and out. Era okussa nti labiriginga in and out. Bayita okussa. Abasawo bo bakugambye nti because abawagizi emabega oba abawagizi bo abamu entertainment beeraliikirivu, abasawo results ze bakuwa ziri zitya? Waliwo enjawulo? Bagambye omutima gwazembye bataddemu akuuma kaako kamazanyalaze akuuma okalabi kali connected ku mutima. Kati bagezaako bampa n'eddagala nga bemunsabira nange. Evelyn, tugambe nti olina otherwise amanaliiso ye yakyandabirira tantako wanga kubalulipa kakati wadde akyandabirira era Mukama mumpeere nnyo omukisa. Gano amawulire twagafuna ku Friday kawungeezi ssaawa zaali ziyingiramu 2 tibakututte e Nakasero. Friday was too bad. Nti bagamba nagwako nekuddala okumala ssaawa nga nnamba. Naye nze mukulaba kwange nali mu 2 worlds nga ndaba waliwo ekintu ekiŋŋamba ogenda kufa, olina okufa. Nange nga mukolera nako nnyo okuyita Jesus. Nayita Jesus for almost an hour. And then mukwogana okwo abantu ne bavaayo ne bagamba ndaguddalu, but that was what ekyo kyaliwo. Nali nyina ensi ze ndaba nga za mirundi 2 nga ndaba ensi eyali nnomo nga ndaba n'ensi endala nga yakizikiza. So Nga Friday yali very worse. It was very scary. So there is a difference. Yeah, there's a big difference. Kikyowulira weetaaga okusingira ddala mu audience omuntu ng'akusinga okwagala omuwagizi bw'aba kyasinze okufaako? Saala. Just saala. Kuba Katonda bawulira essaala zaffe nga nnyingi awulira. Nakola nga lwe twasaba nakola. Tongere tusabe nakole. Peter Fred, omuntu yanjagadde okumanya kwajjanjaba Evelyn Nago andi mumanyiganye mutya, because abamu batugamba nti mutabani we babuusabuusa kutandikirawo. Mama. Yes, but she's my mom. So mujjanjaba wekka? Mujjanjaba. This time the mujjanjaba, but the first time when she was here waliwo omulala mtaali. But this time because I was with her at home when she got the problem again. She had the nice so baganda basi bali oba mama wa bato wa batata now baba busy because nekati bade city busy so zali wakati relatives abali ebweru are aware? Yes, they are aware. All of them are aware. So they are somebody never is obeying. To receive, not to be bazanya. Positive progress is there. Okay. Yes. So abakulaba wazze kukumanya. Yes. Tubasaba mutongere okutusabira. Yes. Tongere mwesala era yeah. The time agenda better fine, she's progressing positive. Agenda better bulungi. Because utugambye gwe mutabani we. Yes.